poliisi ne John ati waliwo beba yayi ndi mukonyolwa nnyo ennyumba yaffe baagikonye nyumba ya kijja kati nze nange natidde awaka kuvaawo nenvaawo nentambula nengenda kubanga babeera kutusangawo banditusse ate omwana wange bamusibye ali mu kaduukulu ndi mukukaaba nze ndi mukukaaba nnyo kubanga siraba nsonga yasibizza kaggwa na yabaddewo awaka ng'akuumawo ne tusala amagezi gonna ng'ettaka balitwala ettaka bwe balitwala ne tusala amagezi gonna ne tugamba katuyiiye tufune omuntu anaatukola ki anaatuyamba titwayambibwa oyo omuntu gwe twawaayo ye n'asala amagezi n'atuuzaako omuntu gwe n'omuntu oyo titumumanyi kati tuba tuli awo mukulu nakato yajja n'omusaveeya we n'atugamba nti kaakati abo be bagenda okutumalira ebizibu byaffe bajjeyo ekyapa bakituwe bwe baatugira ne tukkiriza ne batandika okutuleeteranga empapula buli lunaku tusayiningengako tugenda okubeera awo nga baleese ekyapa nga batugamba mwatunda ekyapa mwatunda ettaka n'ebyapa mubiraba bamaze okubikola ki kubisalaasala era natuula wano neŋŋamba batugamba batya okutunda ettaka titutundanga ku ttaka titulina ttaka lye twatundako era ekyapa kiramba ffe titukimanyi era mwalitunda beekyanga wano ne kaggwa ne baagala okumukuba ne beekyanga wakati oba timwatunda ettaka musayiningeko wano batulekerawo eyiika 2 offe eyiika 2 ezo tuzitunda zisigalawo zitya kati nebagamba musayininge wano batusayinizizza nno bingi tugenze ku poliisi zaawa n'ezaawa naye tetunafuna muntu atuyamba tuli mu maziga naddala nga nze taata wange ettaka ye yaligula seemu kitunzi n'agula ettaka tiwali muzzukulu n'omu yagula ku ttaka wano ntegedde bannange nze salitaddeewo twagala obuyambi tetuyambiddwa ko ojja wange bamusibye nga bye bamusibye tetubitegeera ate buli we twekubira enduulu tetuyambibwa twagala obuyambi obututuusa okuyambibwa ku byakaggwa kubanga olwaleero nva wa chairman ampadde ebbaluwa okugitwala ku poliisi naye bwe tugituusizaayo tetuyambiddwa tukole tutya twagala buyambi obulumi bwe tubujja bajja ne bakwata kaggwa ne bamutwala mu kkomera tebakomye okwo enkeera ne bajja ne bakoona ennyumba evuddewo we twagirabye evuddewo ne tugenda ku LC ne batuwa ebbaluwa okugenda ku poliisi bwe twatuuse ku poliisi ey'Eggombe omusango gwaffe tebagulabyewo era tebaguyingiza na mu fayiro kaakati ffe tukole tutya era tuddukirewa bakama baffe kikwatako mwenna tulaajana embeera gye tulimu mbi tetukyalina nawakulimira tetukyalina nawakubeera enju bagikonyeewo tusaba obuyambi mutuyambe mutukwateko embeera mbi bannange erinnya lyange nze Saalongo Nsubuga Isima
ssentebe w'NRM ate omukunzi w'NRM Gombe division. Musajja ngono bamusibye ali mu prison e Kasangati olw'okumukwata ku ttaka ly'obujjajja lyakuliddeko nga bagamba nti baaligula. Ekyokubiri bagenze ku poliisi y'e Gombe okuggulawo omusango. Poliisi eganye okuyingiza omusango ne bagamba bagende Kasangati era tebawuliriza. Owekitiibwa Mama Mbabazi ku security gy'okulya mu Wakiso district tugenda kuddawa fe abakulembeze abali ku ground. Kitegeeza naffe mutuwaddeyo nti bye twogera tebiriiyo. Mbasaba mutuuke ku ground mujja mutaasa abantu abakaabibwa mu mataka. Mbalaba mu mataka mangi nnyo Gombe division yabakola ki? Owekitiibwa bwe kuba nkwe kusalawo kwammwe tubakubira omulanga mujje ku ground. Tata Mayanja tukulaba abantu bangi nnyo obaziza ku mataka n'okukwata abantu nga banabonyabonya abantu. Gombe yabalyako Minister Mayanja. Naawe tuka ku ground ojja olabe olwaliro wana abantu we bakaaba. Ebijja weebiri omusajja ono kaggwa waakulidde kati bamuguddeko omusagwa trespass. Omuntu abira trespass waakulidde era waazaliddwe era wagenda okuziikibwa. Ngenze ndi Nalongo Namwandu Kityesaayi naye nina omulanga munene nkabira nnyo kaggwa kubanga kaggwa mulamu wange ge baasigaza abaana bange naye ebiseera ebibadde bisinga nga kaggwa abona bamutwala ne bamuzza naye kati bamututte naye n'ennyumba ye baagikubye kati ffe tunaddawa batalina batuyamba nga ffe ono mulamu wange bamuzaalidde kuno kwakulidde naye bannange gavumenti mutuyambe mwenna abali ku by'amataka. Nze Namwandu Kityo mu Lugonjo ffenna baatukusalaasala dda ne batutunda naye kati ate ne mulamu wange kyaliko kye naliko kyaliko. Erinnya lyange nze Expert Kisitu Ssaalongo ssentebe w'essaayi. Ebintu bino ebyakoleddwa ku kitundu kyange mbyewuunyizza olw'ensonga saabitegeddeko kyaguddewo nga simanyi. Nabadde mu mikolo mbadde mukoowu ne bankubira essimu ku makya nti ennyumba emenyeddwa. Ekyamazima mbadde ntegeka butegesi okutandika okujja okutambula okutuuka era kwe kunkubira essimu kubiddwa essimu nga ndi mukuba okutuukawo. Ekyamazima nsanze ennyumba emenyeddwa ne simanyi ani yamenye ani yakoze kino kubanga tetwafunyeko kuli. Nze Kasirivu Ronald Kabembula Meya wa Gombe division wano mu Nansana municipality. Twafunye ekikangabwa ekya family emu eya mwami Seemu bitundu by'essaayi mu Wambale. Abantu abatanategeerekeka abazze ne bakuba ennyumba ku ttaka naye nga kiri mu lwatu nti babadde n'enkaayana z'ettaka n'abantu abamu kuba ennaku ezitali zeewala omu ku baana ba family eyo baamukwata n'asibibwa. Wadde wakayita ennaku ntono nnyo ate abantu ne bajja ne bakoona ennyumba yaabwe n'egwa ku ttaka. Naye kyensinga okwewuunya nakati okunoonyereza kw'ekyakola nti kwe kubanga poliisi tinaba kutubuulira mawulire matuufu. Lwaki lw'omala okusiba oli ate lwabaawo abakoona ennyumba y'omuntu? Ekya family eno yantegeezezza yagezezaako okuggulawo emisango omusango ogwo ku poliisi zange ez'ekitundu ekyo n'eteyambibwa ne bagitegeeza nti egende omusango eguggulewo e Kasangati. Ebintu bino bwe biti bituzza emitima emibi. Twandisuubidde nti okujja ekintu kyonna kyonna ku ttaka ly'omuntu walina okubaawo court order. Awatali court order ebikolwa nga bino lwaki bijja birabikira mu kitundu kyaffe? Ffe abakulembeze tusuubira nti obuyambi obusooka bwandibadde bwa poliisi. Era essaawa zino abantu abalina okusooka okukwatibwa ku nsonga eno beeba abaasiba mutabani wa famire eyo ne banoonyerezebwako kubanga kati bali bweru obaganya okuggulawo omusango aba famire kyokka osibye kati twetaaga okumanya abaasiba oli tebateeberezebwa kubanga be baakoonye n'ennyumba y'omutuuze. Twandisuubidde nti obwenkanya n'amaanyi gateekebwemu naddala ofiisi zino bbiri, ofiisi ya RDC n'ofiisi y'ab'ebyokwerinda abapoliisi. Ensonga zino tuleme zitukwata nga za kusaagirira. Bwe tutaakole bwe tutyo ebitundu byaffe bino bigenda kwongera okugozoobana naddala butuuka ku butakkaanya bw'ettaka. Nja basaba basitukiremu batubuulire ddala baani abaasiba oli. Abaasiba oli tebateeberezebwa okubanga ate be baakomyewo ne bakoona ennyumba. Ate ndowooza already nategeddeko nti minisita agenda kujja, minisita Sam Mayanja agenda kujjako mu bitundu by'e Gombe
bitundu by'Ennasse. Nja musaba takomaawo ne zino family agenda azikyalireko alabe kubanga emirundi egisinga abazoganya abantu ku ttaka ate babeera mu ofiises ennene ze babeera be batawaanya abantu osanga be banaagambwako abanene banaawulira kufe tubagambako ne batutunuulira gwamuli. Minisita Mayanja jangu okola intervention mu bantu bo kubanga ababasumbuwa tugenda okunoonyereza ng'era be bantu bammwe gwe kennyini osobola obbagambako abantu baffe ne bafunako ku buweereza.